bannabe abafuzi abali eyo ababaga amateeka mwali mubaddekaawo ne mwebuuza nti kale tubaga amateeka gano naye abantu bagenda gaganibwamu tuleese etteeka tegenda nyigiriza munnansi tuleese enkyukakyuka mu kitundu watu wagala kukolawo nkyukakyuka mu kitundu naye munnansi ono agenda ganyibwamu oba agenda kunyigirizibwa tukkiririza mu nkyukakyuka ne mu nkulaakulana ey'ebitundu mwe tuwangaalira naye ng'ogenda otusenda ogenda tuzzaawa omunnansi omusenda naye omuteeseteesa otya waliwo akatambi kendabye kakwenzika ageetinze vayiro ku mikutu gyonna mulaba akatambi kano katonda mu ggulu bannayuganda omukyalo ono alabika ye afudde omwana we n'asigala ndowooza vidiyo eno saagadde kulabikira mu kamera nga nkola vidiyo eno ngakaaba omukyalo ono baawe yabula yagenda okukola amagye training lwe bayita okulikurutinga ab'amagye n'agenda okulutingano 221 teyadda n'amulekera abaana babiri omwana omu n'afa kati oyo omulala y'omu omwana omu yalwala n'aba nga talina kujjanjaba omwana n'afa kati n'asigala mu nsi n'omwana w'oyo bebamu ku be bamenyedde ennyumba ekawaala omukyala yagadde agende okwesuula mu kkubo emmotoka zimutomera afe omwana ng'agezaako okumusika amugamba maama owesuula mu mmotoka nga bwe mulabaawo omwana alaajana akwata mwama we oyo omwana gwe mulaba ndowooza myaka ng'esatu ena omukyala naye bannayuganda embeera mbi naye omuntu yenna akankwasa kyewakoze okumenya amayumba g'abantu ekawaala nga mwerindika mu nnema abantu basoose ne bajja omukyala ne bagezaako okumutaasa naye kyentegeddeko ti oluvannyuma maze neyeebiba ku bantu neyeesuula mu mmotoka nezimutomera n'afa ku luguudo lwa Northern bypass. Oba ntandikirewa mu katambi ako tulaba omwana omuto omulenzi kisuubira nti omwana aweza emyaka 10 mwana wa bulenzi eddoboozi limuwulidde omusajja ayogerera akatambi ako kansubire yakakutte oba yalina origino yaako ngenda kwongereza ku ddoboozi li okusinza nange ku ntegeera yaako omulenzi oyo gwendaba mu katambi ndaba omwana mu Katonda mu ggulu eyandibadde akola ekikolwa maama kyakola ndaba omwana eyandibadde alina okubanga gwe balina okutaasa kuba omuzadde yenna bw'ozaala omwana gw'olina okubeera ng'omutangira oba omutaasa ebikolwa ng'ebyo biyinza omuteeka mu matigga kati yandibadde aprotectinga omwana gwali mu protectinga kiva ku ki enkulaakulana ze mwagala oleeta mu bitundu musooke mwebuuze omuntu omujja mu nnyumba omuntu omugoba mu nnyumba omuntu ogenda omumenya ennyumba ye agenda kuddawo mwe bannange gavumenti nsaba obutambi buno ebulabe oba simanyi oba Museveni gy'obeera tetulina buzibu nammwe ntitugenda kukira bukezi kwogera bintu bya bufuzi kino sintu nsiiba nkyogera naye ebintu byetwogera mu biraba nti munansi watuuka okwagala okwesuula mu mmotoka talowooza na ku baana be abeera yeekyayi mulaba akatambi nga n'ababooda abamu bamuyitako nti n'ensi yeekyayi tekyali muntu ayinza kuyamba munne humility tekyali muntu alina nsa kugamba nti mutuuze munnange kamuyambe mukyala munagenda kwesuula mu kkubo balekeredde omwana ataase maama we naye amaanyi maama gaba nago n'omwana buli omu agamanyi omwana asobola okusika omuntu omukulu ntogenda ani ku bonna ayinza osinga amaanyi maama gera committing suicide kwesuula mu mmotoka ennyumba bagisenze ogenda kumunenya bakuwadde story nti nno taata yabalekawo maama kyabadde ayinza okussa oluba n'abaana be n'afuna ku shelter kiga akayumba kebataddemu fooka ne bakasuula wansi naye nga ate abantu bangi eno just example abantu bangi babasenzesenze naye omuntu omusenda ogenda kiryokkeba mwagala tulaga nti nonkyukakyuka ze muleeta mu kitundu naye omuntu omusenda agenda kuddawa wamuwandikira nti mu bbanga bweriti vaawo ye ebbanga eryo lyewamuwa lyali limaana abantu beetegereke bagende ne bagende balagibwa
Kongo bazaire. Manyina abagagga abamu abagagga ab'amaanyi bazimba ento bazimazeeyo. Neteri amukwata. Abagagga bazimbye mu nto bazimba ebifo ebitalina kuzimbibwamu. Teri abakwatako. Balina gye bayinza okugenda bawayo akasente. Oba balina abantu bebamanyi mu gavumenti. Naye era banoonya munnaku. Banoonyeza ddala omunnaku. Gwe bateekako embeera. Omwana oyo nze akatambi ako engeri gyenkalabyemu. I hope one day omwana oyo akyusa story ya maama. Maama nga atasobodde kwetta. Ebintu by'okwejja mu bulamu kaba kaseera buseera oba ebeera decision omuntu gy'akola. Ayinza okukola random decision ng'omuntu yeekyaye bwekyayina. Oyo omukyala abadde agala kwesuula mu mmoto. Omwana yamugambye maama togenda. Kinkubye wala nnyaga maama togenda. Kinkubye wala. Kuba ate n'omwana alaba maama bw'avaawo mu bulamu bw'ensi eno ate agenda kufuna pain y'amaanyi. Maama togenda bazali tulye kasasiro. Naye nga maama yandibadde agenda okulya kasasiro yandibadde homeless. Abaddeko ne wasula. Mu gavumenti amateeka mbamba mugabaga gagenda njigiriza munnansi. Omusenda ne muteeketeeke. Nze nsanyukira nnyo manya ekyo bayita enkulaakulana mu bitundu wonna. Naye singa abantu mubateekateeka ntiri agenda kunyigirizibwa. Akatambike mwalabi. Abasinga beetaddemu emiguwa. Waliwo video gye twalaba omusajja yeeteekamu omuguwa nga bamugobe just ennyumba bagisenzemu bagisenze busenze. Neeteekamu omuguwa n'afa. Naye olaba akatambi mu Katonda mu ggulu. Kakaabya amaziga. Naye mulimu era abatakaaba kuba bali mu bitongole bya gavumenti bye basiba banyuunyuuta ensi eno. When we talk about the things mugamba gavumenti tugiremeddeko. Aba abaana bakuma abantu tumanyi omuliro mu bantu. Tetulina muliro gwe tukuma mu bantu. Museveni oba Janet Museveni mufuna kubulire mulaba obutambi buno. Awagira gavumenti mufuna obudde mulaba ku butambi nga buno. Omunnayuganda abonaabonedde mu Uganda eno nga buli muntu ayogera ku nsonga ezibonyabonya munnayuganda abeera mukyalo. Ensi yeekyaye nnyo nti bodda muno laba akatambi ako waliwo abadde ku booda ngalaba bulabi naye nga booda eyimiridde naye nga ye atunuulidde omwana atoba nennyina musinga amaanya nga maama togenda naye wa booda abadde ayimiridde awo ng'atunudde nga ye booda ye eyimiridde ng'agivuga agisibye ne gwe baweese atunula bw'ati eyandibadde asooka ku mukazi n'ayamba omwana naye n'omusajja abadde atunula butunuzi. Ensi yeekyaye nnyo kyodda booda ziyita ku mukazi naye nga ziraba omwana atoba ne maama we naye nga zo ziyitawo bise zaagala kumanya. Ensi etuwetutu gavumenti etufuze bubi nti awo wetutadde bannange. Nakuta akatambi tumwebaza kuba tuwadde kolet bwe tuli mu kwogerako kati. Ne singa omukazi agenze ne yeesula mu mmotoka, singa omukazi asinzizza omwana amaanyi n'agenda ne yeesula mu mmotoka, omanyi nti nno nakuta akatambi ate yandibadde naye ayina ekigenda omubonereza obulamu bwe bwonna nti yandibadde akazaalika essimu agissa wansi n'ataasa omwana. Naye ensi bwekyo kati weeri batufuze bubi nnyo nti kati ennaku zino gw'osanga yeetaaga obuyambi kiyinza okusooka okukujjira mukwata katambi. Mukwata kontenti naye ng'omwana atuba n'omukazi amuzaala musinga amaanyi. Tukyalina mukwano mu nsi eno Uganda batufuze bubi abasajja bano. Olwo n'akatambi akalala kenda okumanya bano abasajja batufuze bubi baganda bange. Emmotoka yadde abasajja operatives yakoonya omukyala ali olubuto katambi kano kaakano. Mutomedde omukazi, the woman is speaking and she's here. Mutomedde omukyala buno, you've caused an injury. Temagala kujja kunyamba, you want to run away with it. Can't you put hand that nemutwala kanjani mujanjala wali? No, she doesn't have money, that is the problem. Can't you put 30,000 mutwale wali? Boss, badda walinga ndaba muwese bubi. Badda walinga ndaba was standing there. I was the first responder. A pregnant woman, what if she dies? Mumanyi kuli mugenda okole problem mugenda okuteekako. No. 30,000 shillings on consultation there. Uganda was Muyanda, you have to tell people. Let her put her in the vehicle and take her there. Where is the offense now? Where is the problem? Where is the problem? What she will get a problem and she will watch for the rest of your lives. I want to tell you. Omuchala, listen. Listen. Issue the weight.
bavuddeko cause of the accident. Omukyala ayagala agenda mu ddwaliro. Talina ssente okitegeera. Ne mugamba agende ku Angelina. Angelina is a cheap health facility. Oweeyeseka emitwalo esatu. Ate mumusitulireko nammwe. Tayagala ko talina ssente. So this vehicle has knocked a pregnant woman. Omukyala abadde alina omwana bamutomeredde ekyali wajjala Namugongo. Now they are here, they are trying to drive away and speed away. That is the vehicle. SGA can afford 30,000 for consultation. You can afford 30,000 for consultation. Nayo, twatuuka ddi wano? Twatuuka ddi wano? Ate nomagala n'okudduka ogenda muswaza. Nze kati Uganda njiti. Shame upon you.